Owuliriza Tawera Radio ne Tawera TV ensibuko y'amazima. Mbabuuza ko mwenda Bana Uganda abawangalya mu UAE Johnson Sengendo ngaze mbabuuza ko olunaku kuno olwaleero njagala kubaza emirimu gyonna gye mukola njagala kubeera nga mbatuuza ko program entonotono wano okubategeeza biki ebifa wano mu United Arab Emirates naddala mu nsonga z'okufiirwa muganda waffe eyatuvuddeko olunaku lwajjo za nnaku z'omwezi 31 omwezi guno gwennyini ogw'omunaana naye nga twafunye enchuko wano mu UAE mu kibuga ekya Abu Dhabi olw'okuviirwako muganda waffe ngenda kubeera nga mbawa enteekateeka eriwo engeri gye tugenda okubeera nga twekolamu omulimu okulaba nga tuzaayo omubiri gwa muganda waffe gwe bayise Joel Kamoga abadde amanyiddwa nga Morgan. Omwami ono oba omuvubuka ono olunaku lwajjo yagendako okuwuga okwegeza mu kigambo ky'okuwuga ku Corniche Beach obudde bwali bwa kumakya ssaawa nga 3:04 era amazzi ne gamutwala ne gamulemerera okubeera nga asobola ogamaintaininga era n'abeera nga amazzi gamuteekako nnyo obuzibu n'abeera nga asobola okubeera nga afiira mu mazzi naye nga kiteeberezebwa nti bakigambibwa nti no omwami nti yafiira mu mazzi ddala wabula bamutwala ku Khalifa Hospital gye yafiira. Kati enteekateeka eriwo abakulembeze bonna Abannayuganda abawangalira mu kibuga ekya Abu Dhabi ne yonna okutwalira awamu bataddewo enteekateeka gye tuyise fundraising drive eno egenda kubeerawo okulaba nga basobola okuzza omubiri gwa muganda waffe ku butaka. Omwami ono abadde ali ku visit visa jjukira obeera nga oli ku visit visa weesanga nga buli kimu gobeera okyekolerako gobeera okyemalira bw'obeera nga olina kampani oba oliawo kampani esobola okubeera nga eyingira mu nteekateeka z'okuzzaayo omubiri gw'omuntu yenna abeera avudde mu bulamu obw'ensi eno. Kati enteekateeka eriwo Bannayuganda abawangalira mu UAE naddala abawangalira mu kibuga ekya Abu Dhabi begenda kwekolamu omulimu gw'okulaba nga basonda ensimbi eziriwerera ddala emitwalo 2 egya dirham okulaba nga bazzaayo omubiri gwa muganda waffe ono. Omwami ono bamuyise Morgan oba gwe bayise Kamoga Joel abadde asambira mu ttiimu ya Kasukali FC wano mu kibuga ekya Abu Dhabi era nga ttiimu eno ekulemberwa mukulu George Keya nga ye manager ate ne mukulu Abdallah Aziz Nsubuga nga ye team coach. Kale bagase wamu ne ttiimu ya Uganda Queens Abu Dhabi nga ttiimu eyo oba eya community ekulemberwa omukulu gwe bayita Ismail Sebugwawo nga community leader wamu ne captain mukulu Roni Senyonjo Oseko ne Amani Mpaji Baguma ng'oyo ye technical director ku ttiimu eyo ate ne mobilizer mukulu bamwise Joseph Ntale bagase wamu amaanyi okulaba nga begattira wamu okutegeka gala egenda okubeerawo olunaku olw'okutaano ate n'olunaku olw'omukaaga nga enteekateeka eno erimu okubeera nga basonda ssente ezigenda okubeera nga zivaamu okuzaayo omubiri gw'omugenzi. Mukulu Joel Kamoga ono abadde yazaalibwa mu kitundu kye bayita Kiwoko Nakaseke district era nga muzeeyi we naye yava mu bulamu obw'ensi eno bamuyitanga Lubega Doddo era nga yawangalira Nakaseke naye nga maama we akyaliyo maama Nampi Majeni nga yamuzaala era twagala okutuusa okusaasira kwaffe eri maama waffe oyo olw'okuviirwako omwana ono. Baganda be bonna mukuluzi wa Godfrey Rifairo mukulu Kafeero ne Mariam tubasaasidde nnyo olw'okuviirwako muganda waffe ono abadde awezezza ddala emyaka 22 egy'obukulu era nga twagala okusaba Katonda amusaasire byonna ebyamusobako. Kati ttiimu ezigenda okwewandiisa enteekateeka eri nti wagenda kubeerawo gala oba wagenda kubeerawo gala egenda okubeera olunaku olw'okutaano ennaku z'omwezi nga 2 era nga omupiira ogwo gugenda kubeerawo ku Ahmed Force Stadium. Jjukira nti mu Abu Dhabi tulina ttiimu ezitrainingira mu kifo ekyo tulina Uganda Queens Abu Dhabi etraininga olunaku olw'okutaano ate ne Kasukali FC etraininga olunaku olw'omukaaga. Kati ennaku ezo 2 zonna zigenda kubeerako nga ziriko emipiira. Olunaku olw'okutaano gugenda kubeerawo omupiira nga egenda kubeera gala era nga ttiimu zimaze okwewandiisa zitandise okwewandiisa naye nga ttiimu beetagira ddala ttiimu eziwerako. Olukiiko lwamaze okwegatta olwa Kasukali FC ate n'olukiiko lwa Uganda Queens Abu Dhabi okulaba nga begattira wamu okulaba nga basonda ssente era nga kuliko Kasukali FC olede mweri ne mubeeramu Njoga FC naye ttiimu y'Abannayuganda nembeeramu Abu Dhabi Cranes ng'egenda kuleeta ttiimu 2 A and B ate waliyo ne Dream Team naye egenda kubeera ng'ejja wagenda kubeerayo ne The Guard Adinok FC naye egenda kubeera ng'ejja ne ttiimu y'okuva Ajman nayo esuubiza okubeera ng'ejja okwetaba mu mpaka zino ez'okusonderako ssente ez'okulaba nga tuzaayo omubiri gwa muganda waffe Morgan. Wagenda kubeerawo ne ttiimu y'abakyala eya Njoga egenda kubeera ng'ate eyambalagana n'eya Kasukali FC. Kati basaba mumwe n'Abannayuganda abasambi b'omupiira
abasambi b'omupiira mwenna musabibwa okujja ne diramu 2 esente ezo zigenda kubeera nga zigattibwa zentandikwa ey'okubeera nga okusonda kutandise diramu 20 buli musambi. Kati nammwe abawagizi, kati mwe abawagizi babawadde olukusa okujja ne sente zonna zoyagala naye nga tutandikidde ku diramu 2 buli muntu. ow'ekikumi jangu nakyo, ow'ebiri jangu nabyo, ow'ebisatu mujje tugattewo mutwetaaga emitwalo nga alafula emitwalo 2 ejja diramu okulaba nga omubiri gwa muganda waffe ono guzibwayo ku butaka. Era nga mu nteekateeka eno olunaku olwokutaano wagenda kubeerawo ggala ate n'olunaku olw'omukaaga wagenda kubeerawo ggala mu ngeri efaanaganako bwetyo. Mujje tugattire wamu obwongo tulabe nga tusonda sente ezo. Era nga twagala okubategeeza nti gwe wenna ate alina mobile money abatuwadde wano ennamba osobola okusindika ku nnamba eno oba ku mannya agali Nalwadda Susan. Osobola okusindika ku nnamba eno eri 070 92 74 28 23 8 kanjiddemu 070 92 74 23 8 ngeri mu mannya ga Nalwadda Susan. Era ng'oyo omukulu atuwadde amawulire ago ye team coach omukulu Abdul Aziz Nsubuga ku nsonga ya mobile money eyo. Katwagala okusaba mwenna Bana Uganda abalina business ez'enjawulo okujja wano wetulabira obuwagizi community bwebadde bawa muveeyo mubeeko kyemuwaayo okuwagira omuganda waffe ono oba okuwagira family eno okulaba nga tuzaayo omuganda waffe. Twagala okunga aba Kampala Katale, twagala okunga aba Same Shipping Company, twagala okunga aba Speed Express, twagala okunga aba Mariam Foundation, Motion Empire, Ronnie's Land, Pink Food Restaurant, Eastgate Cafeteria, twagala okunga aba East Bay aba Property Management, twagala okunga aba Caves Holdings, Madam Letitia katusubire nti ensonga eyo twagala ozibeere mu nnyo. Ashley twagala okwebaza emirimu gyonna gyokolera community nga ate gwe osangibwa mu kibuga ekya Dubai ate nga ye PR nnyabo. Twagala okusaba naawe obeera nga ensonga eno ogyongeramu nnyo amaanyi. Tukimanyi ekintu kyobeera okuttemu tekitera kulemerera. Kale bwetyo bwe tugenda okubeera nga tutambula olunaku lwa kutaano olunaku lwa mukaaga tugenda kubeera ku Amoudi Force Stadium. Johnson Sengendo ku Tawira Radio and TV okubatuusaako ebifa wano mu kibuga ekya Abu Dhabi. Twagala okubeera nga twebaza mwenna abasobodde okuwaayo obuyambi bonna okulaba nga tugenda kuzaayo omubiri gwa muganda waffe Morgan oba Joel Kamoga ku butaka Nakaseke. Tubeereyo, tubeere wamu, tukwatire wamu tulabe nga muganda waffe ono azibwayo kuba sente zeetaagizibwa nnyingi nnyo. Uganda ne Embassy twagala okubasiima okubeera nga document wa paperwork etandise okubeera nga etambula. Ndowooza tukikolere mu wiiki nga 2 lafule tubeere nga tumaliriza ensonga eno. Mwenna abali eyo ba muzira kisa balina business ez'enjawulo mujje mwenyigire mu nsonga eno. Kale tusabirigane, tusabe n'omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa. Mubeere bulungi, mweraba. Owuliriza Tawira Radio ne Tawira TV ensibuko y'amazima.